ogamba todde Dokita? Yense mugambo oti. We bali kujja mu Kivulu. Namwe mwale kujja. Yesebo. Kitambudde kitya? Kivulu kinyumye. Abantu badde lively. Set up badde nnungi nnyo kuva wabweru. Yeah. Ne audience badde nnungi. Best moment yo mu Kivulu kino ebadde wa? Moments zibadde nnyingi ennungi. Of course, wemberedde ku stage ne muganda wange Eddie Kenzo. That was one of the good moments of the show. Yeah, because it's one blood. Era abasinga nze mbadde ndowooza nti bakwise ku stage ogenda kuganira mu ntebe. Nakola ki? Badde manyi ogenda lemera mu ntebe. Lwaki nemeramu? Abasinga badde bagamba Kenzo namuza tebasobola kuyimirira wamu. Lwaki? Bingi bye mutalaba mu kamera. Yes. Bingi bye mutalaba mu kamera. We talk, oli muganda wange. Kenzo alina speech gyayogedde n'agamba ebyaliwo byonna senga yalina mutima mubi mwandibadde mwekola ebibi kweyira asidi kukola biki. Speech yo ogyogerako ki? Akoze speech ebadde nnungi era sinza kugiddamu. Oli ayogedde kimuli ku mutima, speech ebadde nnungi nnyo. Ogenze ku stage ng'omukyala ayimba n'omuwa ssente ne tugamba kola ssente weeyagala yamuza yazikola. Ebyo mbikolanga si byawano okawuka ekyakimanyi. Bo bali kwagala mukyala naye njagala. Abasinga bali bagamba abo beefunye myezi 2 mwaka gumu kati emyaka gigenderedde obagamba ki abali boogera? Sina kye mbagamba kuba kikulu kyabyo n'omukwano guli wakati waffe ababiri. Ebyo tukola tubikolera public oba ki ekikulu kyabyo na kwetegeera. So twetegeera temunategeera munne kye kisobodde okutambuza bulungi. Kulembeza Katonda. Nti oli waasobye okwetonda kuba kwangu eri munne. Esookerwako kubeera bamukwano. So we are best of friends. Oluyimba alina oluyimba lyeyimba omukyala ekipawa Kenzo abantu ku stage ate bayimba Kenzo. Wawulira ebigambo ebyo kukikuyisa kitya? Okuyimba kunyumirwa ate kati tekinawe kimpisa bubi. Oli kyaba ateesewo kyonna kiba oluyimba luba lutambula. Ekikulu kya byonna abayimbi bayimbira audience esanyuke. So omuyimbi wayimbira audience netasanyuka manyi nti naye abatawulira bulungi. So it is free spirit. Kiba kinyuma. Olowoozaako amebagawo nti oba biyinza okuleeta obutabanguko mu maka ate? Obutabanguko bwaki? Mwembeera gye muteekawo teriiwo. Eyo yammwe ba media na biki tewali mbeera yonna. We are good. Tewali buzibu wonna. Era tolowooza nti muganda wange Eddie Kenzo ampise maaso because of anything else. Twogera. We meet. So tewali buzibu wonna. There is no bad blood. Ikabeereyo mu meeting ne munyamweka chai. Okay. Tumiitinga. Dokita n'ekirala nga natera okuta. Akutanaku y'abantu ebadde wano. Omukyala yayimba dda myaka ali mu 5. Akiyigiriza ki omuyimbi atandika obutandisi? Anti bagamba nti abantu bonna ebiseera ebisinga tulina okukoppa ebyo ebirungi ku bantu abalala. Mama Halima amentalisa abantu bangi, akutte ku bantu bangi both mu music industry ne wabweru. So olunaku olwaleero tebabadde ba industry bazze okumuselebratinga wabula n'abantu bazaakwatako ab'enjawulo obadde omuwulira mu girl child empowerment biki ebyo byonna fistula cervical cancer abadde mwezi awareness na biki okuyambako abantu. So I believe it was a cocktail of so many achievements z'abadde nazo n'abantu bakutteko. So she deserved it era abantu bazze kumuselebrating olunaku lwaleero.